Ssaabasajja gyali mulamu bulungi ateredde entende. Era antumye okubalaba. Mwebale abayimiridde bwe njogedde ekigambo ekyo kubanga ako kalombolombo kali nnyo mu lukiiko nti Katikkiro bw'ategeeza Obuganda nti Ssaabasajja gy'ali ateredde entende alamula Obuganda, abaami ba Kabaka basukka ne beeyanza. Abaami b'amasaza wonna mu Buganda okuuma ensonga eyo ya okutaasa Namulondo. Buganda eno eri ku masiga asatu. Essiga erisooka erivaamu Kabaka ly'eryolula Obulangira, n'obaawo essiga eddala ery'abaami ba Kabaka omuva Katikkiro, ate n'okusoomoozebwa Ssaabasajja nga mugonvu. Abaami b'amasaza, abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna baasigala wamu nga bali ne Ssaabasajja. Mwebale nnyo bannyabo ne bassebo okutambulira wamu ne Ssaabasajja. Obwakabaka bungi mu nsi nnyingi, bwe buvaawo oluusi tebudda, ebiseera ebisinga tebudda, naye Obwakabaka bwa Buganda bwe bwaggyibwawo bwakomezebwawo kubanga abantu ba Buganda bannannyini bwo babwagala. Buganda okutuuka wano okuva luli we yali esaanyiziddwawo, abaami ba Kabaka mu mitendera gyonna babadde basaale mu kuzzaawo n'okuzimba Obwakabaka buno. Tubeeyanza nze ku lwolwo nga nze ne ku lwolwo Olulangira n'Obuganda bwonna olw'omulimu omulungi abaami ba Kabaka bwe mukoze eri Buganda eno. Nkakasa Buganda eno teyandibadde nga bweri singa essiga ery'abaami ba Kabaka teririiwo. Mutukoze bulungi era tubalinamu essuubi lingi. Nalina jjajja wange edda nzijukira, omugenzi Sarah Ndagire, nzijukira nali nga ndowooza nsomye bulungi ne mu kifaawe ekyokumpimpi kwabbiridde asooka awo nga nawe obubonero ninanga 75 ku 100. Nali ndowooza agenda kunkubira engala neeyanze nnyo, naye yantunuulira n'aŋŋamba nti omanyi osobola okufuna obubonero obusingako awo. Kale nno n'abaamasaza mmanyi mukoze bulungi, naye ate nkakasa mulina amaanyi n'obusobozi ate obusingako awo, ate okusinga bwe mukoze. Tubeeyanza olw'okwerekereza n'okusoomooza kwe muyiseemu, naye ne musigala nga mukyawagira n'okukola emirimu gya Ssaabasajja. Omulimu gwe mulina Ssaabasajja gwe yabakwasa omulimu munene nnyo, era tubasaba mwongere okukubiriza abantu ba Kabaka okwekuuma nga balamu, naye ate nga balina ne kibalya nga bakulaakulanye. Tubasaba mukubiriza abantu ba Kabaka okunnyikiza obumu ate n'okubeera nga bawulize eri Namulondo. Tusaba mukuumire abantu ba Kabaka bonna nga batambulira wamu
nga tebeyawuddeemu kusinziira ku byobufuzi oba ku madiini, kubanga ekyo kye kijja okututuusa ku Buganda gye twagala. Bwe twewawula wamu, bwe tweyawulayawulamu, tufuuka obutoletole, ate obutoletole obwo bwanguwa okuliibwa. Tubasaba mukubirize abantu ba Kabaka okubeera nga bawulize nga bafaayo okubigenda mu nsi. Ssaabasajja juzi yatugamba nti temumongoota. Kale tusaba mwenga abakulembeze ate mubeere kyakulabirako eri abantu nga mugoberera ebifo emmengo, nga mugoberera ebigenda mu maaso mu byobufuzi. Mukubirize abantu baffe okulonda bakwenyigiremu. Kangaawo atugambye nti mulonde abantu abakkiririza mu Ssaabasajja, ne Katikkiro asiiba akyogera entakira. Naye nze mbadde ngamba twongere, twetaaga okwongerako okusinga awo, kubanga okutwalira awamu. Era Kangaawo atugambye nti ab'ebibiina bano bonna baagala Ssaabasajja. Nze nkakasa nti kwekyo nti okubeera nti omuntu ayagala Ssaabasajja kireme kubanga kimala kyokka, naye abenga mukozi, kubanga toyagala kulekawo omuntu mukozi ate n'olyoka olonda oli olw'okuba ayagala bwagazi Ssaabasajja. Nze ndowooza ebyo byombi bisobola okutambulira awamu, ng'oli mukozi ate nga ne Ssaabasajja omwagala. Abaami ba Ssaabasajja muli bakyakulabirako nkoko njeru, kubanga oli wonna wabeera kasita akulaba nti oli muweereza, oli mwami wa Ssaabasajja, alina byakusuubirira muko. Kale nno muli mbeera zammwe mutegeere nti abantu babatunuulira era babalinamu essuubi. Kiba kirungi nnyo omwami wa Ssaabasajja ng'okubiriza abantu okukulaakulana, nga naawe olina binawo ekyokulabirako. Mbasaba bwe tuba tugenze mu kulonda kuno, tuleme kulonderera. Amanyi waliwo enjawulo wakati w'okulonda ate n'okulonderera. Nsaba mulonde bulungi. Nsanyuse nnyo okulaba abaana abato nga bazze mu bungi bw'emiti. Sewaana enkola eyo nnungi, kubanga mu baana abo abato mwe mujja okuva bassebwana abalala, mwe mujja okuva abaweereza abagenda okutambuza Buganda ey'enkya. Eŋŋombe mugimanyi nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Nsanyuse nnyo n'okulaba abakyala abangi mu buweereza, era bajje mu buweereza okukola emirimu gya Ssaabasajja n'okukolerera Buganda. Ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. Mbakubiriza era muyigirize abaana abato bano ennono n'obuwangwa n'obulombolombo bwaffe, ate mubakubirize bettanire nnyo okusoma. Nazzi kuno nga Buganda y'Abaganda yokka, naye kati mawanga gazze mangi, okuvuganya kungi. Mulimu Bannakenya, mulimu Abayindi, mulimu Abasudaani, mulimu Abakongo n'amawanga amalala. Kale okuvuganya kungi nnyo wano. Saba abalina obusobozi musindiikirize abaana beeyongere okusoma. Afunye degree, musindiikirize bw'aba asoma asobola afune masters, kubanga
okuvuganya kungi nnyo mu budde buno nga nziramu okweyanza Serwana olw'okubeera ekyokulabirako lw'amasaza mu kukola olunaku nga luno, naye ate ne mbuweereza Serwana ono mukwano gwange tubadde naye emyaka mingi mu buweereza era muntu wakwenyumirizaamu. Tulamusa eri bannabusiro mwenna bannaffe mu Bwakabaka bwa Buganda bonna abatwegasseeko mu mwaka guno 2025 okukuza olunaku lwa Busiro n'enkola yaffe bweri buli mwaka. Katonda yeebale atukuumye okutuuka olunaku luno nate. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutwagabanyiza obuyinza n'atuwa okukulembererako essaza. Tweyanze nnyo tukwaniriza nnyo era kalira ntende. Weebale nnyo okukkiriza okuyitibwa olunaku luno era twesunga entanda gy'otwetikidde okuva embuga. Twebaza abakulembeze bonna okuva Mengo olw'okutulambika obulungi n'okutusobozesa okuweereza mu ssanyu. Mu bikoleddwa twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'amayumba gazimbidde abantu be n'enkulaakulana etuukiddwako mu kitundu kyaffe. Twongera okwebaza ne gavumenti ya Uganda ekolagana ne banka y'ensi yonna wamu ne disitulikiti yaffe ey'e Wakiso olw'okutukolera oluguudo lwa Sentema Road okutuuka ne Sentema n'okugenda e Kakiri. Twebaza bajjajja abataka ab'obusolya abalina obutaka bwabwe mu Busiro olw'okutulambikanga ku nsonga z'ennono era tubasaba okulongoosa okukuuma obutaka bwabwe butiribiri naddala mu nsangi zino ng'abasaatuusi ne bannakigwanyizi basusse mu Busiro. Twebaza bannaalinnya abalabirira n'okukuuma amasiro gonna mu ssaza. Mwebale nnyo anti bino byonna bibifuula Busiro essaza ery'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ntwala omukisa guno okukubiriza bannabusiro n'okubakunga nti twolekedde okulonda kwa bonna. Titulina omugabo mu Uganda eyawamu, n'olwekyo abavuddeyo okwesimba ku bifo by'obukulembeze kya nsonga ddala era tubaagaliza buwanguzi. Wabula mu byonna tubeere beegendereza nga twefumiitiriza ku njogera egamba nti lwalabyeko ye mwana. Ate era nga mukimanyi nti ebiseera ebisinga tulina okwefumiitiriza tubeere nga tuwa abo abagenda okubeera nga bategeera Obwakabaka. Maliriza nga neebaza bannange bwe tukola emirimu gy'essaza. Abamyuka bange ababiri za Busiro nga lijjaguza olunaku nga luno Busiro Day, era Busiro yensaale mu kukuza olunaku luno olw'essaza. Olunaku olw'essaza kiyinza okuba ng'ekyewuunyisa naye tuyinza obutakyewuunya nnyo kubanga obukulu bw'essaza buno mu Bwakabaka bwa Buganda bumanyiddwa nnyo. Gavana akyogedde bulungi
nti amasiro twakubaganya ebirowoozo amasiro 332 gali mu ssaza lino Busiro nga mwemuli n'amasiro ga Kabaka Kimbugwe ebugwanyo 13 nze kanga omwenva kale lino okubanga ssaza lyakyakulabirako mu bisigadde byonna naye mu kujja okujaguza tetubeerawo bubeezi mu kuzina mazina okulya n'okwesanyusa wabula okutwala ebyokulabirako ebirungi ebyo eba mu nteesanga eno nti Ssekiboobo bw'abeerawo n'alaba Busiro ddenga weeri kimuwa kifaananyi kingazze ekyaggwe ekitegeeza nti naye bwaddayo ateeketeeke olunaku lwa Kyaggwe naye Bulemeezi olunaku lubeereyo olunaku lwa Bulemeezi n'amasaza amalala gakoppe naye amasaza gonna minisita gavumenti ez'ebitundu yantumye okubategeeza nti tukole Busiro kyakola omwaka ogujja buli ssaza libeeyo n'olunaku olutongole naye enkubiriza abaami mmwe abamu mbamanyi bulungi omulongo Katooyo temumwawula nze mwawula oyo nasomesa naye ku University ya Kabaka Muteesa Wamala University banga ddene kati nze mwawula ku Waswa abalabizo kwa temumwawula naye nga tetunaba kukoppa ababa mu masaza amalala nkubiriza abaami mwenna abali wano ate okujja ekiri ku ssaza tukitwale tukizze wansi mu myuka wa Kiso nze nakiikira minisita gavumenti ez'ebitundu nga tutuuza mu myuka wa Kiso namulengeddeko awo twagala okulaba olunaku lwa mu myuka wa Kiso nga lukuzibwa mu wa Kiso nga n'ab'e Nakyogo bakola kyekimu n'ab'e Namayumba nga nabo balina olunaku lw'eggombolola olutongole nga bakumakumira abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubeera awamu abakristu nga bolaba abasisita bano abali wano sisita Nakimbugwe manyi naye ayinza okubanga mu Mbejja manyi bwebityo bitera okubeera abakristu balina akayimba nti twali badde tutya singa Kristo teyakola ki teyajja ne bakikkaatiza nti batwali badde waffe ne bagaa Kristo akole ki yeebazibwe ntera okujjukiza olunemaga nti batwali badde tutya singa tewali Bwakabaka bwa Buganda kubanga olunaku nga luno lutujjukiza ennono n'emisingi gy'Obwakabaka egy'obumu n'okuteesa n'okukkaanya wano we tuli mu beegwanyiza obukulembeze n'abatali mulimu abantu abalanja ez'enjawulo naye olaba we tujja embuga tolaba waayambadde kyenvu tolaba waayambadde kimyufu tolaba waayambadde kiragala n'ebirala newankubadde nga mu birowoozo ezo ze langi eziriyo nze mbamanyi abamu siraki ngenda kuwayira manyi langi eziri munda eyo zooleka ekyo naye bonna batudde wamu ntende bakadde baffe bannaddiini balaba batudde bonna mu nzikiriza ez'enjawulo ntende nammwe abali eyo abaana b'amasomero ntende kubanga Buganda eno okuva edda n'edda ng'ekitiibwa eky'obumu n'okukkaanya ekitukumya emyaka egisukka 8 gavana gwe ntiro abyogerako bannabyabufuzi babyogerako ne gavumenti ekoze binene nnyo gavumenti eno eya Uganda teri mu myaka nga nkaaga obukulu tusaba naye eyigire bingi ku gavumenti y'Obwakabaka kubanga gavumenti ya Uganda ekyali nto n'ebyokuyiga ekyalina bingi nnyo ebiyigira ku Buganda kuba omwana ow'emyaka 8 n'okusukkawo n'ow'emyaka 6 tebaba n'enjawulo mu nkola kano nkwogera nga kamati y'ensonga lwaki nolaba n'enteekateeka y'obukulembeze mu gavumenti eya wakati yeekukuutiriza nnyo ku mbuga za Kabaka we ziri awo kuba baagala okukoppayo ebyokukola kale twagala obumu buno tubutwale tubukuume mu byonna Ssebwana abagere tugenda mu kulonda bassebo ne bannyabo ebyenfuna n'aboogera ebingi baleme kutwawula mbagambye ffe tuli ba myaka 8 ebyobufuzi wano bya myaka giri mu 6 n'olwensonga ebyobufuzi bwe kutwawula kutujja ne ku Kabaka waffe omululu n'okweyagaliza bireme kutujja ku nnono yaffe ng'Abaganda era nnyimirira wano ku lwa minisita okubategeeza nti ekyokukola tukimanyi Buganda terina busosoze mu byabufuzi naye erina okulungamya gavana kwabadde asabya okulungamya nze kwensobola okuba mu budde buno buli nti tulonde abakulembeze bokka bawa Kabaka ekitiibwa tetumaze okukubamu ttooki nti ono byayogera anaabinywirako leero ate n'enkya manyi okulonda mukisa gwa njawulo gukuwa ebbeetu okulaba nti ebadde bitambula nga tebitambula bulungi ku lw'Obwakabaka kati gwe mukisa gw'olina okubitereeza mu kiseera kino
kale mbakubira twenyigire mu kulonda obulungi okuzza Buganda ennywevu ate nga eri wamu. Sajja Kabaka fenno twenyumiririza nnyo mu bwami bw'atuwa n'atugabanyizawo ku buyinza obukumulamulirako ebitundu bye eby'enjawulo. Naye Kabaka agenda maaso n'enteekateeka ez'enjawulo eri abantu be mwe twenyumiririza. Busiro erina ennyumba ezizimbibwa muzimanyi, Ssebwana azoogeddeko wano. Naye ennyumba ezo zaffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abaana bonna bayimba kitiibwa kya Kabaka, kitiibwa kya Buganda n'obukulembeze. Naye ne nzijukira nti ne Busiro ono alina abazira mu bazira abayita mu rediyo ya Kabaka entanda ya Buganda. Bana ba Crimsite Junior School mulaba wano, oyo muzira mu bazira wa 208. Oyo muzira wa 208. Mujjukira nnyo kubanze kwe nadda mu 29. Ne Smiling Star Junior School wali ekalambi wali. Ezo nanteekateeka za Kabaka mu ssaza Busiro. N'olw'ensonga tulina ensonga ez'essimba ezitunywereza ku kitaffe Ssaabasajja Kabaka na buli kimu. Wabula nga tetwerabidde nti omulembe guno Kabaka yaguwa bavubuka. Era ogubanga gwa bavubuka, nsaba abavubuka tubawa omukisa mu bukulembeze. Nabyo omuvubuka abadde wano mu bukulembeze mu bintu eby'enjawulo okuva ggulu paka wansi. Nsaba ekirago kya Ssaabasajja Kabaka abavubuka tubayambe okwenyigira obulungi mu bukulembeze nga tutandikira mu mbuga zaffe ez'enjawulo. Nze bwe mbeera nga ndi wa ssaza e Bulemeezi Kangaawo ate siyinza kulonda mukulembeze ansinga bukulu. Nedda ku bitongole ebyo etuyambako mu kukola emirimu tulina kufuna ate abatuli wansi mu myaka nga bw'ovaawo basobola okubeera. Twali tugeya Ssebwana tumugamba malayika nno yatusinga obwa siniya mu baamasaza kati abaliwo myaka kati si 15 sebo myaka 15. Senga Ssebwana yafuuka Ssebwana ku myaka 6 senga akyali Ssebwana ssaawa zino naye yagira mu myaka emituufu egy'obukulembeze. N'olw'ensonga eyo tuwa abavubuka omukisa okuweereza Kabaka waabwe ne mu bukulembeze ate obulala bwonna. Gaza n'ekikufuula omukulembeze n'ekikufuula omuganda bw'oddayo naawe okiyigirize abaana. Kyova olaba neebaza nnyo nze abasomesa abatendeka abaana ebintu eby'enjawulo ebyo, ennyimba ze bayimba ezinyweza ennono yaabwe n'obuwangwa bwabwe. Era mbakubiriza abasomesa ennyimba abaana ze bayimba ezo zireme kukoma kubasanyusa busanyusa, wabula bye bayimba babinywerereko nga babikolera ddala. Ogwamukukusa bitungotungo guno ogujja ogw'e10 lwe lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu. Lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu luba lunaku lwaffe abaami okuva ku mutongole okutuuka ku mwami asembayo mu Bwakabaka buno Katikkiro. Ffenna tugenda kubeera mu ssaza lya Kabaka Kyaddondo. Mbakubiriza okubeera ku mutongole e Busiro ate nga tuvadde ku Busiro dde wano ate ogambe nti wegombula saabaddeyo owoomuluka ow'omutongole. Ffenna tubeereyo tutwale amakula. Manyimwe basebo ne bannyawo njagala okubategeeza nti ffe ekitiibwa kyaffe eky'obwami, nze ekitiibwa ekyange kisinga ekyabakulembeza abalala bonna bali mu gavumenti eya wakati. Nze mpitibwa wa kitiibwa, Kabaka yampa obwami kati ate abasigadde abalala bonna tunaagamba tutya ogwo omusaala Kabaka nze yagumpa yamala. Simanyi linnya Charles Kalema, Mayor to be Katabi Town Council. Era nze akwatidde NUP flag ku kifo ekyo. Ku nsonga za Buganda kitukakatako ng'abaana ba Buganda okusoosowaza ensonga za Buganda. Ate ze tumanyidde ddala ensonga Ssemasonga 5. Esookerwako ku zo kwe kukuuma Ssaabasajja Kabaka ne Namulondo, okuuma ettaka lya Buganda n'ensalo zaalyo. Ebintu bingi era njagala bakakasa abantu ba Buganda temubeera na kutya. Ffe tugenda okujja okwongera okunyweza ebifo byonna eby'obwa Ssaabasajja Kabaka eby'ennono. Twagala obbakakasa nga tuweereddwa omukisa bigenda kusigalawo, ate n'ebyo bye baadde baatwala tugenda kufuba okulaba nga tubinunula. Era njagala koowola abantu b'e Katabi ku mulundi guno nga bw'olabye Busiro
wewereddwa omukisa okusobola okuba nti guno gwe mulundi ogwokunanga etegeka olunaku lwa Busiro. Tugenda ne mu kiseera ekyaffe ng'abavubuka abato abeesoboddeyo okuweereza Obuganda, tugenda okwongeramu amaanyi nga boolaba ennaku zino bagamba vibe. Ekyo tugenda kikola bulungi, ndowooza tujja kyongera kiteekeko nga bwe tuba tucelebratinga nga tuzze eno ate tujja kukyongera tukireeteko ne mu bitundu ebyaffe gye biri ba Buganda, kubanga tukulaba ebintu bingi era ne kituzaamu nnyo amaanyi, kuba bwe tuba naawe tuba tulina embuga. Twebaza omuzaano olw'okutukubumira, weebale nnyo maama okukuuma omulangira waffe. Tuguma bw'obeerayo kubanga tumanya gw'omubeera mu mbeera enzibu zino. Kkiriza omulangira, nkulombera abaami ba Kabaka bano mu bizibu Buganda byerina batukoze bulungi. Ssebwana ne ttiimu ye yonna okutuukira ddala ku batongole bakola entakera mu buli kimu basanga, era mu kukola ebijuna abantu beeyongedde okubeesiga n'okubettanira ate okusinga ffe ababbi b'obululu. N'olwekyo tuli bagumu era Buganda erina essuubi olw'abaami abo boolaba, kubanga obasanga batambula mu nkola eya bulungi bwansi ey'okwewaayo obutasuubira mpeera yonna, naye ng'obalaba bali wamu mu bulungi ne mu bubi. Kati eri abantu abagenda nga bagwamu essuubi ne beeyongera amaanyi, ne beeyongera okugamba nti kasita Kabaka gy'ali lulikya ate naffe ne tubeerako obulungi. Bukulu bwalyo liri kati mu masaŋŋanzira, kubanga olimanyi nti lirimu ebintu ebikulu ebya Buganda bingi. Bassekabaka 35 ng'oggyeko 4 abali mu Masiro e Kasubi, abasigadde bonna ffe tubakuuma. Amasiro gaabwe gali muno n'embuga zaabwe ziri muno. Abatamanya ŋŋamba bangi baagadde nnyo zitabaala, naye nga tujjayo n'ag'omu buto. Mukama wange Mulangira, neebaza Obuganda okumpanirira okusobola okukulembera disitulikiti eno nga nkuuma ebyaffe, naye njagadde mu butongole okutegeeza nti omulimu ogwa Wakiso nagumaliriza, era mu mwezi ogwokutaano obuyinza nja kuba mbuzzaayo. Awo nno kyensaba nga bwe nava mu mbuga e Bulange e Mmengo okujja e Wakiso, Mmengo esitukiremu etunuulire enkaliriza ereme okusaayo gwa Nagamba kwani anaddira Matiya Lwanga Bwanika mu ntebe. Ate nga si kyokka, Mulangira, ebbanga ettono lino okulonda kuno tekugenda kubanga okulala. Abantu bwe baweddemu amaanyi n'essuubi baagadde nnyo ssente. Buli wetulaga tokyalina nsonga gy'oyogera abantu ne bagiwuliriza. Akabonero ak'omutawaana ennyo kubanga abasinga okuba ne ssente si balungi nnyo eri Buganda. Kitegeeza nti tusuubira okufuna ebizibu mu results ezinaava mu kulonda kw'omulundi guno. Abantu bali confused, batabuddwa abalungi n'ababi. Enjala etuluma, bannabyabufuzi esuse ku njala eyali etulumye, tuli bayala bayitirivu nti buli omu omulaba anoonya kuwaguza asobole okugenda okufuna ekyokulya. Ekyo kitukakatako okutegeeza Mulangira nti wateeka okubeerawo okutuula okw'enjawulo mu kisenge, mutuwe direction. Tukiregayiridde Buganda bagigaana kugenda mu partisan politics, naye tebagigaana kutulungamya. Situbasabye kufuuka ba kibiina kyonna, naye mufuuke aba Buganda basobola okuba n'eddoboozi eritutegeeza ki kye tusobola okukola, tusobole okugyamu ekisinga okuba ekirungi. Nkulaga musajjawo Ssemuju wange bwe tukulembedde disitulikiti eno nga ye mumyuka Gombolola mumyuka Wakiso akoze omulimu ogw'ettendo,
azimbye ekizimbe n'ebintu bya Kabaka byonna yabiwaayo kati ali mu ofiisi ze ez'obwebange. Atukoze enteekateeka eno efuuse ekyokulabirako eri amasiza amalala. Nsonga emu yokka nga nkuyita Omulangira okujja okwogera gye njagala okunokolayo. Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima okumpa ekitongole ky'amateeka, emirimu mingi n'okusoomooza kungi okuze ku mmeeza yange. Omulimu ogusinze okunsoomooza gwe gw'obulumbaganyi muganda wange Bwanika gwe yayogeddeko. Amasiro g'aba Ssekabaka agasinga nga gali mu ssaza lino galumbiddwa, gatabaalibwa. Waliwo bannakigwanyizi abagezezzaako okugula ettaka ly'amasiro naye nga mu mateeka si kituufu. Mukama wange ofiisi yange ebadde nsaale nnyo mu kulwanyisa bannakigwanyizi abo, ate kikwasa ennaku oluusi nga n'abasiige mwebali mu kutunda ettaka ly'amasiro. Naye kirungi nti Bassekabaka tebeebaka, bangi abaguza ettaka ly'amasiro libafuukidde ekizibu. Era Mukama wange mu Sande eno gye tukuba amabega waliwo n'abaleese ebyapa ne babikuba ku mmeeza yange nga libalemeredde. Ndowooza bajjajja bakangaawo kuba ettaka ly'olubiri ery'ebugwanya eryatundibwa kaakati bali mu nteeseganya abaaligula ebyapa kubizza nga basaba tuwulire ssente ze baawaayo. Naye nga njagala okulabula kubira omulanga abantu, era Mukama wange naawe n'oyongera okukisimbako essira. Abaagala okugula ettaka mulabe we mugula. Tosobola kugula wali masiro awali ebiggwa bya Buganda, ne mu mateeka ekyo tekikkirizibwa. Ensi yonna ekimanyi nti awabeera amasiro bwawabeera ebifo eby'enkizo, waliwo kye tuyita mu mateeka advance possession. Ebifo ebyo oli kaabe ng'alina ekyapa kye yafuna mu ngeri yonna, naye bwe biba bimanyiddwa nti biriko emirimu egyo emikolo egyo, oba oguza empewo, n'olwekyo muteeke ssente we mulaba. Mujja kufiirwa, temugula wali masiro na bifo bya Buganda bya nkizo, mujja kufiirwa. Era ogwo gwe gumu ku mirimu egyantumibwa. Tuli bamalirivu okulwanyisa abagula ettaka eryo n'okulibasuuza. Mukama wange abeebusiro bakwesunza edda. Lieutenant Kano ayawumula amagye Dr. Damiano Katabochi mpangalidde Engondwe enamayumba nesimbyewo kubwa Namunijina MP Busiro North. Namunijina olw'okuba nti sitambulidde ku kibiina kyonna tulindiridde October. Nja kubanga nina ebigendererwa ebyokukolera abantu nga ngoberera manifesto yange namulufu bulungi. Ate manifesto yange etambulako bulungi nga ne manifesto ya Buganda okulakulanya abantu n'okuweereza abantu, ne manifesto ya gavumenti okulaba nti tukoledde abantu ate tutta abantu ku level esingako kwe bali. Nange kenyini nzimbye manifesto yange nga njijja mu bantu nga tunulira ebizibu by'abantu byensobola okubakolera ate naffe nga tukola wamu. Gavumenti erina bingi byesobola kukolera abantu, naye lwakuba wabaddewo abantu abatasobola okuweereza abawansi abantu be bakulembedde, kyekimu ekyanzijjayo nga amaze okuwumula amagye nenzijja okwesimbawo nga MP. Okulaba nti kisobola ku lunaku luno nga tulungamya tujjukira ate nga tulaga ebyo ebikoleddwa netusuubira okukola nga Busiro essaza lyaffe. Kya buntu okulaga kikyogenda okukola era n'okinywererako ate n'olaga n'ebyokoze n'ebyokola ki n'ebikusoomozezza. Njagala okwebaza Ssebwana okuba nti enteekateeka eno weeri wano si mwaka gumu si ebiri kati guno omwaka gwakuna nga twabula mu kkowa eyo. Njagala okwebaza omugenyi omukulu ayogeddeeza nti ababuguumirira obuguumirizi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Aba amaliza byayogera Ssaabasajja Kabaka awangaale nga kiri ku mumwa nga tikiri ku mutima tikiri mu bikolwa. Abo tubeekiyirize tutunuulire abo abawangaza Ssaabasajja nga n'ebikolwa bwe bifaanana, tunyweze Obuganda bwaffe.